So next time I'm going to tell you, you bear out, Mudra, bear out. Saba kutwala mukusaba okubebaza mwebale kujja bandi mwebale kwagala Kindi. This means a lot. And also King Saha webale omutima omulungi bambi webale music omulungi kweyanziza daily menu nyimba bulungi era munange tebe yasooka yali yange sakuwamanya ngenda n'okwongera tiketi za kakadde ez'abantu best friendly wange wange Saha mwekubireko engalo ezama King Saha best wange from day one mwebale nnyo mwebalire ddala kutubeererawo era nga Friday eno tekyalimbwa ate next week this Friday tuli wano wennyini kabakaju naki yabamwizepepebuziwo kabaka maji respect nze nyongera kubakatiriza nokubajjukiza akasajja kakolaki omusajja ayimba ate ayimbira byaddala mwana ku Lwokutaano tuli wano pepebuziwo wali yabbye tiketi twazifunye dda twesange wano ku Lwokutaano baputiputi nsanyuse nnyo nti muzze nebaza nnyo buli yawulidde invitation yange nebaza bayimbi bannange aziziwe bano Uganda wange kuba jjo baba babadde wala naye olwanye kwatisi nagidde naawe nga tosuubira nakusuubira muganda wange webale nnyo mwebale baganda bange Kasente producer wange Best Boy musoke mumpaka loka Best Boy Best Boy wakabi yamani wini wa mami Uganda ni Beyonce Chakabi Omukunja Chakabi FBM Chakabi Pepebusi Spice Best Friend wali naye Chakabi olugendo lwange olw'okuyimba si lwangu yadde oluusi ali oluyinza okulabikira ng'olwangu music si mwangu kuyiiya music kyekintu kyotuulaawo n'olowooza nga nebakubira essimu n'olowooza nga nenjala wekuluma n'olowooza n'ebizibu bingi ebiba bikwetoolodde naye mwebale buli kyetuyimba nemukyagala Kabako nayimba nekumwagala Spice nayimba Azizi nayimba mwebale nnyo twagala ebbanga lyonna lyonna bawagizi baffe era nze n'okulaba nti nkomezaawo konsati amazima nange mbamba miisinga nengamba kati abantu bange ano mbasangewawo olwengende gasanda namubasangewo nengende dindiriza kambalideko awamu tuli epata bali site nga bide mulimu November ku Friday netukyakale mulimu nga bulira 5, 4, 3, 2, 1. What a comment,